Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali waife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Ate baseeka baffe ne baajati oyagala kubalaka kuseeka obwanyirira okoze otya okumupostinga bagenda mutwala seeka alina omukisa gwa hackers nya okyali omu kyokka omulaga nga bwali omulungi nga bwe yeeyisa obulungi akawange n'okujjamba nnyonnyole oba nywele seeka nga bwali seeka wange ali bwati seeka wange afaanana bwati seeka ndokona okugenda eby'omu kisenge nabaga nti seeka oyo afaanana atya ne batandika omunoonyerezaako bagenda mukutwala kuba n'abaana bayiga abaana bali e Kampala wano beetega Allah. So tuli mu real time with Mimi ndi wanne eno ne Shey Damulira
ne kati basinga kumanya bya Mufti Sudais kale katukozese ebyo ndowooza kati ab'omutima bali contented alhamdulillah Mufti Sudais kakati nena kyonjagala okubuuza omuntu mu bizinesi zino ze tulimu tulina abantu abatuwalana ate nga kyo tekisobola kuvaawo because era oba okaaba ono enkya n'ofunayo omulala olina okaaba ono luli n'ofuna omulala abantu ne batandika nti kati ne shiriki mungi mu bizinesi waliwo ejjo wakatale yagambye nti yaguza kasitoma nnyaanya kasitoma agenda otuuka waka ng'ayinamu bbiriŋŋanya bali awo mu katale n'agamba eddogo eriri mu katale talirabangako kyokka obusiraamu bumugaana okukola ki okuloga naye ate ye buli wagenda ku mudaala gwe watasangawo bukyafu bwe bataddewo watasangawo nga bataddewo ebintuntu tamanyi kyakukola. Njagala okuwaayo amagezi gamu buli business owner ali eyo kyandibadde kikulu nnyo nga kyamaanyi nnyo mu bulamu bwo okubeera nga business yo gwagyegalirawo nga kunyuka boti business ng'eggalawo business owner ali eyo njagala kano okakwati ng'oyagala okubeera nga osigaza emirembe mu bulamu buno obw'ensi kyandibadde kikulu nnyo nga business yo gwaggalawo ng'onnyuka ne ku makya nga gwaggulawo nga si bakozi w'otuukangawo nsomera ebigambo bino ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wallahi tolidda mabega teri ali kuloga n'obanga otuuka waka ng'oddawo gwe gisome n'obanga teri ddogo lisinga eryo kandi yite ddogo ku lulimi abantu lwe bategeera teri ddogo lisinga ayatul kursiyu ekyo nkigamba bonna bagenda kukongokako oba yagala okukuuma ebyobugagga ayatul kursiyu ekuuma ebyobugagga obimanyi egoba ebiiso obimanyi teri agenda kuyingira mu bulamu bizinesi yo nkwegayidde gyeggalirewo osoma ayatul kursiyu eyo ogala n'ababbi tojja balabako bwe baba bazzenga mu bulamu manya nti mubakwadde bw'ekigezo naye obanga tokikoze manya nti si kigezo oba olyawo olina byo biwayo nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamim Mayanja lyerinnya lyange oli ku real time with Mimi ku olwokutaano tubeera n'eddawa era nga tutera okubeera ne Maulana ataliiwo olwaleero. Yes, so olunaku olwaleero tulina Shey mu studio zaffe era ng'agenda kubeera ng'ateera atutwala tugenda kubeera nga tufuna basheyi ab'enjawulo lwakuba nti tulina abo abatubeereramu n'agamba n'olwokutaano olulala nja kukomawo n'olwokutaano olulala nja kukomawo ne tubeera nga tumufuna nga bwe tubadde nga tufuna Maulana. Omulundi guno bambi wiiki eno saasobodde kubeera ng'ate tumufuna olw'okuba nti baviiriddwako mukwano gwabwe Honorable Helen Nakimuli. Kitalo nnyo kitalo ddala era wano ku Executive Media tulumu awamu ne famire eyo kossa n'emikwano gya Honorable. Subscribinga, likinga, bwomala sharinga. Program ya ddaawa eno tubeera mu n'ebibuuzo olumu tufuna basheyi ne bajja ne batusomesa ku bintu ebyo bye tulinako ebibuuzo tetukoowa bannaye kubeera nga tubaleeta nga babajjukiza n'okubeera nga boogerako nammwe ayinza okuba nga sheyi we yasomeseza olumu tewaliiko omulala yaliko omulala yakatandika oga nti yeewaayo okuwuliriza ddaawa oba okubeera nga omutima gwe gukkiriza nti kanjogereko ne Shey yenna oba kampulirizeeko leero ku programu y'obusiraamu. Shamim Mayanja lyerinnya lyange era nga eno program bagiyita real time. Nsanyuse okulabako Shey. Alhamdulillah nagubbasanga. My brother. Ndi wamukisa nti weddira mutima. Ate nga nange neddira mutima omuyanja. Alhamdulillah. Erikola omutima nze ddamulira. Damulira. Abasinga gye bamanyi nga Mufti Sulaiman Sigo Nnungi kimuli ky'abakyala. Gyembeera ebapita kimuli ky'abakyala. Sigo Nnungi. Waayi ndabika mbafaananira bulungi nange simanya ndabiraawo. Naye ng'erikola eraga nti ndi wa mutima nze ddamulira. Lyerinnya eryo. Naye nga gye baakutuuma kimuli ky'abakyala. Sigo Nnungi. Alhamdulillah.
ne Shade muzikirize muyite Ddamulira kuba wa mutima ate nga nange ali mu mukolako ndi wa mutima ekyo tubeere nga ate tukisoosoowazaamuuko ak'ensuso so tuli basanyufu okuba nga tukufunyeko ku Executive Media ebibuuzo tubeera na bingi olumu ne tugamba nti ketuba tufunye Shay yenna tuli baddembe okubeera nga ate tumubuuza oba olumu ne twebuuza tumanye so Shay tulina embeera y'okuba nti kati tulina intaneti abamu bizinesi tuzitambuliza ku intaneti obulamu obusinga kati tubutambuliza ku intaneti n'obufumbo obumu kati buva ku intaneti era bwe buba bufunyemu obutakkaanya ensonga eyo bayina kusootingibwa ku intaneti amahale tugamanyira ku intaneti gye mwekwania ffe tuba twabagatta aba intaneti naye bwe bavaayo baseeka nabo ne bawabula ku nsonga ezo bavumibwa so simanyi obuseera bwogera butya ku digital bweru bwe tulina ogikozesa bwe tulina okuba nga tugikwasaganya ebintu ebijja mu bulamu bwaffe ebisinga obungi biba bya mugaso kyokigamba naye teri kijja mu bulamu bwo okujja nga kya mugaso gy'oli just oluusi omugaso gwakyo oyinza okuba tonnagulaba n'ekiba kya mugaso kati ffe intaneti tugifunirako kati tuli mu kukola puroguramu yino tuli kusomesa busiraamu omugaso ogwo kweguli waliwo asomesa ebyobulimi ng'abiyigidde era bangi abafunye ebyokuyiga bingi nnyo ng'abiyigidde ku intaneti obusiraamu tebugitugaana naye butukubiriza ne butuwa amateeka enkozesa yaayo olwaleero omuntu ajja ku intaneti n'abeera ng'apositinga buli kimu n'emmere gye yalidde na buli kimu omukyala gw'ayina buli kimu ate ffe abasiraamu tukiriza nti ekiiso kya ddala ebyo ebirungi by'opositinga byoteekayo waliwo atabifuna gw'opositinga enkoko gy'olidde waliwo atagifunye buli w'ogissaayo ng'akuba emimiro kyekiiso opositinga omukyala omulungi noga nti akakyala kange wallahi kaako segatamusa ati abuyita busaizi 16 obwo opositinza omuwala waliwo omusajja alina omukyala ewe asula ku buzibu n'ogenda omussaayo naga nti wallahi agatoyagala nija kumugjayo n'asala amagezi gonna n'agamba nti wano nnyingirawo kifuba ddembe etagisa ssente nja kuzissaaba ate naku zino abasajja abafunye ssente ezitagambika waliwo omwannyinaze Nilfa ali London nakabuye ate ekigambo kyayogedde twabadde muyenge wala taagifa ziri eyo n'agamba nti ennaku zino ekitambula bakiyita halaali zina kyekiti ekyo nawe bwazze bufumbo buli awabita halaali zina halaali zina ate abeera atya zina nga atali halaali halaali zina kwe kubaga olwaleero omutimbagano gwaleese ebintu ebizibu omuntu olwaleero akeera n'agamba nti kati neegombye ekiwala kyekyo naye ng'ekigererwa kye kyakubeera nga yebaka naye n'agamba nti asijja kumwendako n'agenda ewaabwe video ga programu z'okuwoowa n'agenda n'amusabayo n'amuteeka mu apartment n'amugulira ebyebbeeyi n'amugulira amasefulira ag'ebbeeyi buli kimu n'amuteekamu n'amala ekikolwa kye n'amwebako n'amulekawo n'amanya nti kyabadde kya halaali yawooye n'amwebako mu butuufu bwe ne n'amala n'amulekawo byonna era bivudde ku intaneti okwo halaali zina kapia ku intaneti okwo kuliko ebintu bingi kati omuntu walaba ekifaanana bwe kiraba omukyala walaba omupositinze mulungi opositinze omwana we alabika bulungi nga aloga ng'akuba emimiro abamu no by the way teriba na ddogo abantu abasinga obungi omumiro guno gwakuwa okolima kwakolima ebifaanaganako ebityo byebituuka kati mu bulamu bwaffe so bwe mba mbipositinze nyinza kusomerako dduwaaki baleme kunkuba kiiso kyesooka okukubiriza mu byonna butapositinga nnyo birungi Mungu byakuwadde kyekisooka ekyokubiri Mungu aba akuwadde ebyengera ng'obina kituufu Allah ayagala obikulaba Mungu obiyagaliramu yambala bulungi faana bulungi ayara athara ni'matahu alayka Allah abeera ng'akulabako obuufu bwaki bw'ekyengera kyakuwadde oyambale bulungi otambule bulungi owunye bulungi oba olina ssente yambala osamuga nti yambala tofaana bubi omuntu n'omusanga Mungu amuwadde ssente asobola okulya emmere n'omusanga tamanyi ebiberenge mu nsawo akulumbedde n'ebinyeebwa kakati bagamba omusajja agira bw'ati agira ati nga atunula eno ati ng'asikayo akuba mu mirongo alya obusiraamu bugaana edda Mungu aba akuwadde labika bulungi naye ate mu kulabika olungi tolumya balala toyambala ng'ekigendwa ky'okwambalako kubeera bw'oyagala olagako kambalageko
gwolagako naye ajja kukulagako. Yajja kundagako nakiiso. Abantu balina ebizibu opostinga bya bugagga byo omuntu gyali nadde empita ebusegaawo nalabye abaana ekiro nga bali ku mbalaza awo bayingira mu kutya yaddeko yadde ebasobe yadde ebase mu ttundubaali awa okukuba. Kati omuntu bw'ati aswa mu mbeera efaanayo gwopostinga mansion ero mansion yange. Omuntu ali mu mbeera efaanana bwetyo akulaba nga gwe olinga nga gwe atudde mu bibyeyi n'akolima. Tende twetedde ebizibu bingi. Nungi naye ate erina ebizibu yereeta. Kati Mungu abakuwadde ekyengera n'oba ng'okipostinze naddala keeranga ogambe nti Allahumma inni ayi Allah mazimanze omusaba Allah a'udhu bika min kulli shaytani wa hamma wa min kulli ayin. Amedduwa eyo nzibu nnyo. Nozo ga nti barakallahu fikum. By the way tuyinza n'otunuulira intaneti naye waliwo ebituvaako mu bulamu bwaffe naye ate nga gwe eyeekubye ekiiso ne bikuvaako. Nze nenekuba ekiiso. Ntya. Omuntu aga nti bandoga naye nga teri amuloga ennyini nga ekizibu ky'obulamu bwe. Atya. Abantu balina ebizibu, abantu balina emitima gyabwe tegibaagaliza. Omuntu n'afuna ekibugaga n'agamba nti bino byonna byange. Nze ani alina bino? Wadde yaga bibeere n'ani? Abiina balina amagulu 3. Gwalina okuba n'ebyo. Buli w'ogaanaga nti nze ani? Oba Allah akwadde nti nze avuga emmoloka eno kama nti maashaallah. Kyafayo kiri sura gye tuyosoma olwokutaano Suratul Kaafi. Mulimu omusajja oli Mungu gwatunyumizaako yayina ennimiro. Bwe yagenda mu nnimiro eyo yagenda nga n'alaba ebibala nga bibaze bulungi abantu bajja ne balya agabira akola kino abaga nti nemulaba bineeno magezi gange. Ye nzaanyi mwe muyinza okuba mwe munsobola muntuukako. Munene amugaa nti ati wandiyogedde bw'otyo. Wandigambye nti maasha Allah. Allah bw'anaabakiriza Allah ng'akkiriza. Kati abantu abali mu bulamu bwaffe tebatwagaliza birungi. Opostinga oteekayo by'otaddeyo naye bigina kuleetera ebizibu. Abantu abasinga obungi batulaba naye nga tulabya mu kifaananyi kyakuba nti twatwala byabwe. Ovuga emmoloka omuntu n'agamba nti awo yatuyoola bigere ate mu famire kibanye mu famire Lusirawa yatuyoola ebigere. Era se etyo bagamba nti naawe tambula genda okwate tipa nakuze emmoloka ennene baazeeta zi sinotulaka. Genda eyo yoola ettaka naawe otwale ogaggawale. Banjoola ebigere naye twala sinotulaka ereeta na lingi. Gwe nawe yoola otwale oba twala yagenda mu nnyanja nawe genda mu nnyanja ate toziyitako kalangala yiiri. Genda. Obugagga tebayoola buyoole. Kati omuntu akola ku social media kuno ng'opostinga nga laba watwala byabwe. Ate wagatako okubira essimu n'otagikwata agati awo beeraga. Tujja musabira akumewo gye yali. Tulina bannaffe be twayitako mu bulamu. Nga twabayitako. Akulengera waggulu ati akulaba mu bitaala kati nga wano wakulengera wano eno amataala gano gakkubyemu. Naawe olina ebizibu ebibyo. Bulungi nnyo. Ebikunyika ebikutuulamu. N'okuba nti akulengera gy'akulengerera alaba nga gwe watwala bibye. Kati tubakubiza nnyo postinga nnyo bintu byammwe. Olina ennyumba ennungi alhamdulillah. Naye omuntu n'atuuka n'okukola omuntu n'atuuka okubeera nga azimba ennyumba n'ajja n'ajja nk'ogikwata kuva ku musingi. Paka bwezze n'esiigibwa langi. Ate bamanye nti yagikolerera. Ate kati tubamanyi bagenda kukwongerako ki? Olwedde gwagamba nti abantu babye abantu bantama ate gwabalaga. Nze nava ku bantu bo bwadda ku mbuzi Mungu yasinga okumanya. Nze nava ku bantu. Kyokka gwagamba nti nava ku bantu. Obalaga buli kimu. Ate gwapostinga. Abantu tebakuliko gwabalumba. Ne balyoka batandika okuteesaako. Tebakuliko. Ennyumba yo ne batandika okulaba nti yagooma. Ensi tekuliiko. Muganda nkasuku ate okugamba ekiganaga nti ensi temugiteekako nnyo maanyi. Ensi mugigjeeko amaanyi. Ensi tekuliiko. Ensi wajja kukolerawo by'olina kukolerawo. Kati muntu bwakulaba ng'opostinga alaba nga gwe yatwala ebyo gwamulumbye. Abantu baavu. Gambye abantu mugoba mu rent g'opostinga nnyumba. Opostinga nnyumba omuntu apangisa. Bamugobye mu muzigo ekira so nnyumba emitwalo 15. Naye mmwe ssente muzijja wa? Kati abantu babuuza banaalema postingako ku bintu byabwe essanyu Katonda lyabawadde olw'okuba ab'ekiiso gye bali. Waliwo okupostinga naye nga waliwo ekyopostinga ng'olaba tekisusse ky'oli. Oba tekigenda kukosa bantu balala. So okupostinga ku kifaananyi kyokale ng'oli awo. Naye omuntu n'apostinga kino kiri. Nabuzo tulina abapostinga nga bapostinga business. Oyo wanjawulo. Yes. Apostinga mulimo gwe. Ana bakolera ku simu okubakolerako online. N'abeera nga abeera online saawa binanga esimu yo w'omunoonyesa oyinza ogikukwata n'atagikwata kuba alina omulimu gwakola ki? Gwaliko gwaggusa. Lwaki nti kwe kuva ssente. Oyo wanjawulo. Apostinga edduuka lye,
apostinga abali mu real estate abantu bazimba bakola ki naga nti kampostinge kineeno solofuna bakasoma kwe bali banyi nga tamanyi agenda kujja bintu ebyo kati fe internet tugikozese mu ebyo mu kutundirako bye twagala ate baseeka baffe abakola batya ne bajati oyagala kubalaka kuseekawo bwanyirira okoze otya okumupostinga bagenda mutwala seeka alina omukisa gwa hackers nya okyali omu kyokka omulaga nga bwali omulungi nga bwe yeeyisa obulungi akawange nina n'okujjamba nnyonnyole oba nywele seekawo nga bwali seeka wange ali bwati seeka wange afaanana bwati seeka ndokona okuganda eby'omu kisenge nebaga nti seeka oyo afaanana atya ne batandika omunoonyerezaako bagenda mukutwalako bano abaana bayiga abaana bali e Kampala wano beetega Allah so tuli mu real time with Mimi ndi wanne eno ne Shey Damulira ne kati basinga kumanya bya Mufti Sudais kale katukozese eryo ndowooza kati aba omutima bali contented alhamdulillah Mufti Sudais kakati nena kyonjagala okubuuza omuntu mu bizinesi zino ze tulimu tulina abantu abatuwalana ate nga kyo tekisobola kuvaawo because era oba okaaba ono enkya n'ofunayo omulala olina okaaba ono luli n'ofuna omulala abantu ne batandika nti kati ne shiriki mungi mu bizinesi waliwo ejjo wakatale yagambye nti yaguza kasitoma nnyaanya kasitoma agenda otuuka waka ng'ayinamu bbiriŋŋanya bali awo mu katale n'agamba eddogo eriri mu katale talirabangako kyokka obusiraamu bumugaana okukola ki okuloga naye ate ye buli wagenda ku mudaala gwe watasangawo bukyafu bwe bataddewo watasangawo nga bataddewo ebintuntu tamanyi kyakukola njagala okuwaayo amagezi gamu buli business owner ali eyo kyandibadde kikulu nnyo nga kyamaanyi nnyo mu bulamu bwo okubeera nga bizinesi yo gwagyegalirawo nga kunyuka boti business ng'eggalawo business owner ali njagala kano okakwati ng'oyagala okubeera nga osigaza emirembe mu bulamu buno obw'ensi kyandibadde kikulu nnyo nga bizinesi yo gwaggalawo ng'onnyuka ne kumakya nga gwaggulawo nga si bakozi w'otuukangawo nsomera ebigambo bino ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wallahi tolidda mabega teri ali kuloga n'obanga otuuka waka ng'oddawuwo gwe gisome n'obanga teri ddogo lisinga eryo kandi yite ddogo ku lulimi abantu lwe bategeera teri ddogo lisinga ayatul kursiyu ekyo nkigamba bonna bagenda kukongokako oba yagala okukuuma ebyobugagga ayatul kursiyu ekuuma ebyobugagga obimanyi egoba ebiiso obimanyi teri agenda kuyingira mu bulamu bwe bizinesi yo nkwegayidde gyeggalirewo osoma ayatul kursiyu eyo ogala nababbi tojja balabako bwe baba bazzenga mu bulamu manya nti muwakwadde bw'ekigezo naye obanga tokikoze manya nti si kigezo oba olaba olina byo byewayonoona soma ayatul kursiyu eyo ng'oggalawo n'obanga oggulawo ku makya gisome teriiyo ddogo ligenda kujja mu bulamu obwo omuntu abeewo n'agamba nti gundi yandoga nange nina okwetambulira simanyi nina okukola nti simanya nina okukola ntya munnange njala okutegeeza nne gye twetambulira gye tugenda yuga nti ogenza okwetambulira nabo balina ebizibu byabwe balina ebizibu byabwe kubera bw'otuukayo kati kankuwe kineno bane sirumba kankuwe kineno omuntu bw'agenda mu ssabo gy'agenze ogenza okwetambulira bugagga musamize bino byakugamba yetira enkoko eya lujumba n'ogenda n'oginoonya ondeetera embuzi efaanana bw'eti n'ogireeta n'amaliriza ng'akuwadde akati n'akugamba nti akawanike mu mulyango waggulu kyokka tebikomyawo n'akussaako ekigambo ekinene n'akugamba making sure nti obeera omu ku basembayo okugalawo amaduuka ate making sure nti obeera omu ku basooka okuggulawo gwe kanyininyininyini ebadde kiggayaaza ekiganya ofuna ssente bandoga kubadde kukeerewaako nakwanguwa kuddayo waka nga tonnakola kati omusamize amaliza embuzi yagiridde enkoko agiridde naye ate amaliza agambye nti keerawo nnyo kifunako ng'omukyala nti ogamba abakyala nti omukyala agenda mu ssabo ne bamugamba naga nti musajja wange ayeena njagala kumusiba naga nti yeeyo yagala kumusiba nti tekirina buzibu nti kale oga kunkolera bino nti ye leeta embuzi leeta kino obireeta ye omusamize n'afuna ekyokulya omulaguzi sijja muyita musamize omulaguzi n'afuna ekyokulya bw'amaliriza akugamba
haji wayine mmoloka tyayine mmoloka omutto ogwo ogulaba ogwo mu maaso ogwo nti oba tovanga awo golaba hajati kwesibako buli woogenda olaba hajati kwesibako emmoloka mutto ogwo mu maaso mutto gwa hajati mane hajati yatuulaawo omusamizi oyo yamugaa tovanga awo kati kiri automatic nti omusajja tajja kwenda nga ine mukyala we kati wagenze kumugema kwenda naye ng'eddagala libadde libadde lyangu lyakutambulako na mwami we nti mwami wange ayenda akuba omugongo nti kati nkolya bino nabira naaba emirundi 3 ogumu gagunaabira mu mulyango mulala ogera gunaabira mu lujja wali mulala onaabire mu kinabiro eky'omu kisenge owulidde nti ye womaliriza essuuka gye wasuzeemu tokkirizanga kudda mu ssuuka gye wasuzeemu ate mekinga nti essuuka gy'osulamu njeru ekibadde kikubya omugongo bubadde bukyafu kati obukyafu maze okubwejjirawo namaliza nga omusamizi akuliddeko embuzi aliddeko na biki kati tuzenzeyo tutya twadde kukinabaga nti nze bandoga bizinesi yange bakikola bwe bati nti ne gyogenze just gwe atanneezuula muno mu nsi nti ogamba abantu nti tulakinga ebintu 3 mu bulamu bwaffe era nga bye twagala kusaasira mulimu omukisa neki baraka n'emirembe era bibiri mu kyamiso kyaffe kiga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu wakuwa emirembe mu nsi muneno business zigenda kutambula. Mungu bwakuwa eki kusaasira bwakuwa omukisa n'akuwa naki byadde bisatu emirembe okusaasira n'omukisa ng'ebisigadde ebyo bikoze eki biwedde kati ekyo kyetulakinga mu bulamu teri yakuloga teri yakuloga no musi teri yakuloga okay so tuli mu real time with Mimi njagala okubeera nga nkutegeeza gwaliko alaba eno program yaffe ya ddaawa ebeerayo buli lunaku olwokutaano subscribinga likinga bomala sharing tugite real time twateekamu ddaawa twagala nnyo okubeera nga ate buli ssaawa tubeera nga tukola ki nga tubajjukiza ku ddiini yammwe n'okubeera nga tukola ekyo kye tuba tusobodde. So Gibbs Bridals y'emu ku basponsors ba show eno kosa ne Mimi's Glamour eri awo ku Sapolo batunda sharias ennungi okamala obukamazi yidi enaatera nsufu alhamdulillah mashallah. So Shay mu bulamu bw'ensi buno tunyiiga njagala nnyo otutangazeemu ku obusiraamu bwe bwogera ku busungu. Omuntu okunyiiga omuntu nga ye obutonde bwalina okunyiiga yes tunyiiga ko abantu batukosa naye like usiyamba bwogera butya ku busungu engeri gye tuyinza obufuga. Obusiraamu batukubiriza nti ekyoga kati omuntu singa akunyiiza nga wadde otudde waneeno kakkanako wansi otuule ntyana okubayo waka muli bafumbo wena omukyala wo n'asooka ajja kukalakata n'akuvuma okuva ku makya oba olusiga naye ng'olina amanyi agamukuba omukazi n'agatako n'okuvuga akalakata okuva ku makya omukazi akuvuma ekiro kiramba saka kito yatugalogalagati omukazi akuzuukusa mutulwa nagandi gwe kino ozuukuka ngamba nga weebase ati kiri muyumba n'omuntu nga takuddamu asirise tebaga sirika kyolabo basenga baffe eri batyo obugamba nga babuli omukyala banga nti akuteeka amazzi muki mukamwa toganywa togawandula tojja kuddiza musajja nga tolina bw'oyogera kati obusungu omuntu alina kunyiiga era tunyiiga kuba bangi batunyiiza munsi muneeno abantu batukola ebikolero bingi naye muno mu nsi njala kutegeeza ekigambo kimu oli waddembe okunyiiga naye togeza n'oteeka nk'omuntu olubale olw'obusungu. Mungu takugerera mu nsi muno n'ogenda ovaamu oba n'ogenda okwetondera omuntu nga muteekako olubale kuba buli ne wanaakusonyiwa ajja sigala atunula ku nkovu gye wamuteekako buli waagirabako kati anaakusonyiwa atya ng'alaba enkovu gye wamussaamu. Bw'ofunanga obusungu Mungu n'akugereranga togezanga kubeera ng'okuba kuba ogenda kukosa bw'onaakosa ogateeka damage ku muntu. Omuntu omulamu buno obwensi agenda sigala ng'alaba ku damage eyo naye oli wayisa emyaka emeka alijjuka nti gundi yankola kino. Kati obusungu bukuume kubanga lwaki nti oli akunyiizizza naye muntu nga gwe naye bw'onyiiza abasigadde gw'onyiigidde oba omuntu yenna gw'onyiigidde nti ogundi yanyiiza yakoze bw'ati nja mulumba nja mukolayo bati
omusajja yagaa nti nno omuliro teguzikiza muliro gwe gusisinkana omuliro n'omuliro gutambula butambuzi gweyongera bweyongeza mazzi ge gazikiza omuliro togeza kubeera mulamu n'obwensi n'obaako omuntu gw'okosa ng'omukosa lwankubadde akunyiizizza obusungu ojja bwejjusa akyalina kyakubukolera singa mba sikkakkana ng'obusungu buntwala waliwo abanyiiga n'emisuwa gino ne gyereega waliwo abanyiiga ne bakaaba waliwo abanyiiga n'alwala nga busungu omuntu n'anyiiga n'ajja n'emisuwa yes amaaso gano ne gafuuka ga red nga bwe batamugja wasawa n'okutta omuntu kati ate tulina ne mubutonde ng'omuntu nga ye obutonde bwe nga ye omuntu nga ye bw'atyo bw'ali nga mubwatyo yamukola naye kati kyetugamba kyekirya kyekimu kyakugezaako okubeera nga gwenyini wekkakkanya eddiini terina kyetuwa kugezaako okulaba funa wuzu okkakkane funa wuzu wuzu egenda nti yingira laka 2 saala ebyozo biggwera omwo walaba nga essola eganye okukkakkanya teri kigenda kukkakkanya mu nsi mu kyava buli anyiga bamugamba saala ye laka 2 asalayo laka 2 afune wuzu olaba ovudde mu ssola nga tokkakkanya manya toliko ekikyamu okwesabira essola gyolabe yekkakkanya bingi kanyala kugamba ekigambo kimu yaddina gwe yandijoganda yeggulaawo essola ogiraba eyo omuntu nga ekikakasa nti essola yinza okuba nga ntuufu oba essola gy'osola katonda agikkiriza kwe kubeera nga esobola okugoba ku byonoono kuba inna salata tanha anil fahshai wal munkar essola ekujja ku bwonoonefu bw'olaba nga essola tekujja ku bwonoonefu manya nti nogwe kenyininyini oli mwonoonefu bw'olaba nga essola tekuziyiza kwenda essola tekuziyiza n'ova mu ssola n'oba n'obusungu obusigala okubeera nga osobola okukuba omuntu manya nti essola yo ekyaliko akabuuza essola yo tekuziyiza kubba essola yo tekugaana bintu bya bwonoonefu manya nti essola yo ekyaliko akabuuza yongera okulowooza kuba allah agaye nti ekigendwa ky'essola eziza bya bwonoonefu olaba essola tekumazeeko obusungu oliko ekikyamu so buli wonyiiga sala ye laka 2 bakiŋŋamba nnyo mayinza abantu ndi mu bantu be basinga okunyiiza ku intaneti wano naye nina abantu abaninaanye bangi nnyo buli oba oliawo kamesagi Shamim teweerabira ye laka 2 bambi kulabye onyiiza laka 2 sala ye laka 2 naye kituufu ogenda ozivaamu nga n'okusonyiwa omuntu akunyiizizza olabika mu mutima omusonyiye so njaga kusiibula sheeyi nga mubuuza akasembayo baijabbi bagenda kunyiiga baijabbi ennaku zino tulinamu kamusiki kajja ku intaneti okwo katuwoomera ate tulina we tutabukamu awo ne twongeramu ne ku dansi naye nga twebisse ne tukubamu ka dansi tumanyi n'okukolamu ka bendova saagala nnyo mubulamu bwange kwogera ku musiki kuba ayina ennamula ez'enjawulo mu nnamula eno y'obusiramu naye mu bulamu weewalanga nnyo okufaananya mu kifaananyi ky'otali kuba olwaliwo kati nina kye nnazudde kye nnalabye ne bakwata omukyala ne bamuteekawo nga yambadde mini ne bayita n'omuwala oyo golaba ku tiktok nga yambadde jiribaabu ye shariya abaya kyonna kyayambadde ne bayita omusajja omuguzi w'abamalaaya asookeko 1 million n'agula owa jiribaabu lwaki ate wankwadde ebintu byakola yeesunga okulaba biki ebiri munda muli ebyo ajja ti biki byanyeenya ng'osanga omwana ku tiktok okwo nga yeepiisuula azina amazina Ssekabyondo gayita ag'ekinnyasalanda Ssekabyondo yagayita te ag'ekinnyasalanda ng'amazina yenna yeepiisuulabutumiddeko nnyo bwagira bw'ati bw'abuukabuuka lwati ogati ya rabbi kino kitonde ki naawe Ssekabyondo n'olya buzungu ekola ki ekuggwako noga nti ajja ti nkoze ntya naye amaziba noga nti wallahi ono wenamuwasa ayinza okuntuga ekiro ate ennaku z'abakazi balina ke bakyusizaamu ekiro odde ewaka nga yayiyo liquid soap mu kinaabiro tamenyeka naawe nti aja anakuba bwogera ti ng'okubayo omutwe twewunya lwaki abasajja bebafiira mu binaabiro si bakazi basajja nedda abamu babeeyiridde olabye omukazi afiira mu kinaabiro twegendereza ffe tusooka kukaza biyigo ati oli akazi yagabakisiimudde nja kuba n'ekirala golooza lwaki abaffe ekiziro bakazi si basajja lwaki bateekako ppiro ekiro babanyiga ppiro ku mimwa omukazi abeerawo ng'agenda kubba bya bugagga ne bamunyiga ekiro ppiro ku mimwa
kati mungerefaana bwetyo obeera ku internet nolaba tugenzeyo bugenzi tugenzeyo obeera ku internet kuno nolaba omwana obuwala owa sharia ayambadde obulungi ono amahara aganga agatwala kyola kati abasajja bahaji abayigidde amagezi bakola halali zina mpozi halali ate alaba hajati ngalaba hajati yepiso nagati hajati kimukolera ki nagati kimukolera hajati agala umra ngamutwala emaka ngamutwala emaka nti hajati kyekimukolera namwe umra ajja kuma omutima gugonze nti ye agati ekirala ki ti hajati ono bw'anaabanga mugulidde akamoloka kajja mukola agati kyate sente obusente omoloka kamoloka yenga amugulye moloka eyo sizo pana ya loan nga yakuza mu banyola myezi 6 ngaagimuwa hajati kyekimukolera nti agasula ku apartment ng'agera okanga akola mahale ng'akola kinga agera abamwendako nga bakuleka nga bakuleka kali kankubye wala kati basoleka amini ne bagulu wa sharia bamulekawo olw'ebikolwa by'abaana by'obusirambi bakola ku internet bamulekawo otebunya lwaki abaana abawala aganti ndese omuvuko emyaka gyange nagana omusajja omukadde bamusonga talina emigaso gyamulabyemu katugenda lwa migaso bwekitebwe kiri kati ekyo tusaba Mungu abeere nga atusaasira abeere nga atutaasa atutaasa okubeera nga tuwemuka mu mitendera gyaffe gyonna. So sheyo inayo social media handles kosomeseza Mufti Sudai Sulaiman TikTok, Mufti Sudai Sulaiman YouTube. Ne YouTube era sinyo naye timu kantu. Siri nnyo mu kantu, nkola nnyo clips, sijja kujja mu videos bweziti. Nkola nnyo clip nga nyitudde mu bwomu. Biseera ebisinga. Era oba okola akantu. Kaba kantu. Alhamdulillah. Yaga kubasibya obubaka buneeno nga mmaliriza nti la tahzan. Enensi tonakuwala nayo. Enensi bule ekirimu fadduniya laisati bi iradatina enensi teri okulwa kwagala kwaffe kyona yagala kinaaba wabula eri okulwa buyinza bwa Katonda ate nga Katonda kyeyagala mu nsi kirina okuba nabwe ekyo tosiima okusaba kwa Katonda byakugeredde mu bulamu bwo osiibye ogati kino kyampadde otebenge tomukubako kifuba nga nawe batali ewaka ewuwo watali akubako kifuba ng'ogaye nti TV ebeere wano omufaliso gubeere wali kiri kibe ekisenge kyange kino kyabagenyi n'osalawo kane Katonda mu nsi ye bw'atyo bw'asalawo. Teweevuma abantu bazze mu bulamu bwo nogati gundi yankosa buli muntu yenna ajja mu bulamu bwo tajja ajja n'omugaso ajja ngazze n'okukukosa ajja n'ebintu bibiri teri muntu Katonda gwayita mu bulamu bwo nga si wamwe kityo olugamba nti enamba nina nnyingi zonna nzikozesa ki teri Katonda muntu gwakusembereza kumpi okujjako ng'alimu obulungi gy'oli era teri Katonda muntu gwakusembereza kumpi okujjako ng'alimu obubi gy'oli kati mbulamu obwensi teweevuma abantu nyambe nnyo abantu bankosezza olaba ne Katonda yennyini yakutonda akulaba ng'enjala ekuluma n'akuleka naga nti ogira obeerawo kati olwate omuntu munno anaakulumirwa atya kati teweevuma abantu mu bulamu buno obwensi Katonda yabayita mu bulamu bwo bagenda kukukosa ate Katonda yabayita mu bulamu bwo bagenda kukuyamba oyo golagwaga nti kati enamba eno engasaaki n'essimu sijja nagisevinga mu ssimu yange engasaaki wakubiridde mugaso ogweza okuba sigwa kakati nga gwa myaka 5 mu maaso oba nga gwe togulaba obubaka bwemaliriza nabo inshallah. So ukasuubira olina kyoyizeemu twalamu ekyo kyokutte totandika don't criticize kyotategedde kubira seeka oba munoonye ku social media handles ze ayongera okubeera nga ate atangaaza bw'otategedde kuba abantu banaakadde katono ayinza obutalambulula kukola ki kumalayo nsonga nga bwe mubeera mugyetaaga. Njagala okubeera nga ate mbategeeza nti Beyond the Hijab yatandise wano ku Executive Media egenda kubeera ng'eraga buli lunaku olwokuna buli lunaku olwokuna mu budde bwa lanchi. So mubeereeko subscribinga likinga bw'omala ate osharinge munzikirize mbeerekereze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Executive Media. Focus, innovate, succeed.